tulaba abalungi abadda mix media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Ankoseeki president wa Masaka City. Olero lunaku lwanjawulo nnyo ndi eno Makinde ku studio gye bayita studio time. Ngoma zonna wano wezisibuka music wonna wano wasiŋŋaanibwa n'oba oyagala kola video audio yonna production Kigalo. Olunaku lwaleero lwanjawulo era lw'amaanyi nnyo ndwebaliza Mukama Katonda gwe omulabi waffe likinga commentinga osubscribinge nze neeyamu okubaleetera bannabitone ab'enjawulo era olunaku olwaleero mpitiddeko eno mu studio ngensiŋŋanye producer omusajja ow'amaanyi Kazikuba ngenda basaba abeeyanjulire. Amanya n'eddoboozi bampita Benja site ndi producer ndi Kazikuba ng'omukulu wagambye ndi Kazikuba ekitole kyerina kyakuba ndongo okuyimbayo siri muyimbi wabula ndi mukubi wa ndongo. Yesewo producer Benja bamuzaala wa producer Benja mwana nzalwa kuva eri Mbale Eastern Uganda wamanyiyo ni musajja wa Mbale ni musajja Mugiso yetuva ne tuyingira ekibuga ne tujja tunoonya ekiddako wano Kampala. Erili gye yasomerayo kuva ku kibiina ekisooka paka ekyomusanvu. Then awo bakadde bange ne bavaayo ne bayingira e Kampala. Yabanga balina ebintu bye baali bakwasaganya e Kampala ne banga balina okunzigyayo eri nzije kuba nali nsigaddeyo nzekka nejjajja bange. Bangamba just omala P7 mpozi n'ekirala ng'akalombolombo kaffe nti baba balina okusala circumcision. Nali sobola beeri nga tebasoose ekinkola kubanga bandi nsumbuye, so nali nina osooka nsomemu ate ntuuke ku stage nti kikola nga neesaliddewo. So time bwe yatuuka nga neesaliddewo nga nsobola okuba nga nyimirira ng'omusajja ntuukirize ebintu ebyetaagisa nga eggwanga lyaffe bwe liri. Nenyimirira ne bankola circumcision byonna then nembayo nezijja. Tebiruma ebyo ebintu biruma naye nga omanyi nti ekintu nga kyammwe kiba kyammwe tolinanga egyosobola kyewala but still oba olina kustandinga nga bwe kiri nti bajjajjabo baali bakikola baganda oba kikoze obalaba kati ogetinga used nekibeera. Kati oba omala okukolako emikolo balina ekirabo kyonna kibakuwaayo. Ebirabo bingi bampe nti yali nnene ng'ekuze ne bampa embuzi basajja bange ne baziteeka ku bibegabega ne bazitula mu kkubo paka lwe twatuuka gye baali bagenda okusalira. Then ovaayo awo bisigalidde ng'ogenda kikutwala ebbanga ky'okuwonamu. Kati ffe okusinziira ebyaffe byawukanamuko n'eby'eddwaliro nti ffe ebyaffe bakusalira ddala tebubeera buli bugunde bwe basala buli bazanyisa abasiraamu kagiritawo tono bakusalira ddala. So kisobola okutwala nze kyantwalira myezi eggi ebiri nga ndikiriya. Kati then ovaayo ojje ne Kampala. Owajja e Kampala watuukirawo? Natuukira saidi ze Kataza Bugolobi side awo bagayita Kataza. Abeera ne muzeeyi wange nga nsoma mpolampola naye era nga omanyi nti abazeeyi bagatta ebintu nebanga bitambula tebitambula sometimes kati nebyekwatamuko kuba muzeeyi yali alina ssente nga nvudde eri nga nina essuubi nti ngenda yingira mu masomero gali agakayinza ganyemuko kitegeera. Naye time yatuuka we nayingira nembanga we natuukiranga ssente zo nga zikendeddemu kuba yali mulwadde. Nantwaleyo ku luzira SS eryeyo ya gavumenti ekitegeera ng'ebintu era obimanyi we bikaluba kuba era olina osigala ng'osoma. Luzira SS tolinayo ba obibo ne ba ogibo abaliyo ab'amaanyi buno obudde nga b'amaanyi era bali bagwa mu department eya music mbayina naye amazima gennyini amaanya gaabwe gayinza obeera kozi ebbanga libadde eggwawo babyakwenoonya ngamba nti ali wange yabulira wa in fact oba olina akanamba kekimakinga nnyo sense naye nabo wali abakola n'MC Cuts wali abakola plot 8 ekololo kigera bangi naye nga bomanyi nti kyetaaga close contact okubeera nga osobola okutrackinga bulungi obiwo ne ogiwo kigera
kati then oveeyo oyingira otya music. In fact when nali Luzira nga nsoma nali nafunamu omutima cause mzee wange musajja mulokole ate yali alina church kitegeera kati nganze kye nina okola nga ndaba wali omuntu gwe basasula sente mu church yaffe okubanga akuba ebyo ebivuga ate nga nange ndaba ndi muntu just ali awo bulijjo nga ndaba nefudde serious mulina okusoma nenga ndaba wali ababeeramu ebintu ng'ate ndaba babawa sente naye nze nga ndaba umutima wange gungamba future y'amaanyi yinza okubanga mukusoma mweri fine tetukigaana nenga ndaba waliyo obuvuyo obwo mu kunoonya omulimu otegeera kuba nalinako bakyali bange baganda bange abamu nga basomye nga batuuze bagamba kuba basooke batuule university bagimale then ffe tulijuminge tukole ki naye time yatuuka nga bamaze okusoma ng'emirimu era nagyo gyakuyiriba balina okusitula empapula bagenze mu kibuga bakomyeyo bagenze bakomyeyo nga ndaba era nga ejjudde enfuufu naye nga teri kiddako so nenfunamu idea neŋŋamba naye kino ekivuga kino bakikola batya olwo otandika na kivuga ki emwe yenyinisero piano ene y'omu studio yawukanamu n'eziri ekizaawula nti eno eba programmed okukwataganya ne software abeera kuli nti ebivuga bye tukola byonna bibeera byamuli tebibeera byamuno kati eno yongayo eno ya studio bibeera byamuli kati eya church ye ebyayo bibeera muyo yennyini nti ebeera ne speakers era eno newogiraba nteyinaako kazindaalo konna kitegeera nti bye tukozesa bibeera muki muli computer olina obifuna nobiteeka muli so nenfuna ogwo omutima nembeera nga njagala nnyo piano nentandika obanga ngenda Luzira nensomamu like kuva ku makya paka saawa nga 6 saawa zigenda owera 7 nga nze ntegedde wenina oyita ogenda mu rehearsal zange zaki eza church cause nalina mukwano gwange bali omuyita Ivan nga akuba piano era nga agikuba bulungi nga ajja n'atukubira ku crusade biki webityo so nemwesibako nemugamba muganda wange nebwokola otya nebwokola otya oba nkoze ntya nina okunoonya era kyonna ekyetaagisa njakikola netuuka n'okwatanga ku fees nga bamumpadde okugenda okusasula ku ssomero biki nga nekyenkola nsalamuko 3/4 sina half nenkwata 3/4 tugenze ku fees naye kano kakwota akuyigiriza gita ngako kabeera piano ngako kabeera mu budde era ne bampadde gundi esooka y'okusasulako ku ssomero kyesooka okukola ntemakaako nemanya nti ko deposit ya ssomero naye nekyali wange onaafunako kitegeera kati time yatuuka gaye natandika okubanga aneesigaana nga mabenja fine ompa sente naye nina byenjagala obeere ng'onyambako abanga walingawo gundi era alina emizindaalo gye bapangisa gino egya disco biki nga jinsi tuzanga mabenja ogenda kunyamba kubeera omusaizi yange nga bwendi omutono nga nange manye ennaku yange ku kye nali njagala nga sisobola kiisaamu maaso nga nkwata egyo emizindalo zitoopu ezo nga mutwalira eri ku gundi bagiyita workshop wali omukolo disco nga nina otambulirako eyo motoka yawe biki nentiikula tuuka okubizaako nembizaako nenyiga okweyalinga biki kanandabanga nali muvubuka yali down to earth nangamba Benjamin kyenda okola ogenda kutandika obeera nange waka ewange kitegeera nantwala ewuweesalizeeyo kitintale kitegeera ntandika obeera naye kitintale olwo nga nvudde Kataza nzize kitintale kubanga nali ntambula okuva Kataza nga nsomerawa Luzira SSHOW'S kitegeera kati we natandika okujjamu akagundi ka music nembanga ndabanga Katonda agudde bwekubo lyange kitegeera mbibalabala mbigatagata nendabanga kituufu kyenjagala kinsemberedde ntuuka ewuwe ng'alinawo kompyuta olyo wali omanyi ogikozesa nali simayiko nali sigisomangako ntuuka ndabanga ayinako bugundi bwanyiganyiga bwagatagata naye ng'ateekamu n'olwa ng'ataddeyo omugere atuuzaako kasinaye ataddeko biki ntandika okukiwa neŋŋamba naye bino ebintu babikola batya kati laavu yali ku piano ate nendaba kiri ate nga kinsikiriza nnyo okusinga ne piano ng'oli ye ne baba talina piano
akola akantu ekavaamu ninkegomba yali akolesa geno gye bayita vacho okuteekayo music webityo ati yali vacho yali bali bagiyita Logic Platinum ye Logic 5 abamanyi mukaddeko wamabegako kati ng'oli omwami akwata non-stop ze z'abakoze n'aziteeka muli oba yali azongeranga mu biki n'amala n'azifulumya then awadobe audition nga naye amuyina kali nga bimbuzi abuza okwawula nga then amala n'abigattagatta abigatta n'ajjayo ekintu nga kyakabe nga naawulira kirungi kati nze yali alina piano feeling nga gyesinga okwagala n'ogita neŋŋamba kati webibawo ebityo kansooke nfe ku bino ebirala kino nkole ki nsooke nkireke nakiwaamu obudde like just nga week ngemu wed nindaba ate nga biri byokyanya okusinga wano piano bwembadde oyogera nenzira ku piano neŋŋamba kati kiri kyo kansooke nkireke naye nyini yandaba n'aŋŋamba naye muvubuka olabika toli steady kubanga wagira ku nsonga ndala ate nga oli mubukabuka neŋŋamba oli fees mulala noono mulala bw'oba oyagala kuyiga bino sooka oyige bino kuba byo twakola agreement yayo era bitambula bulungi sooka oyige bino kati nemanya nti we nina okugwa we wano first nenjuwa obudde ye yakuwangayo kasente eri ku bidongo wakolanga wali nali nkolereranga kuba sente zalimwa yaŋŋamba nga zadde no wano ku disco wano kusitula ebyuma bikyebewebi awo sente kyeyanyambanga nti yamprovidingiranga lunch kubeera yali ansuza nga sisobola ate kuwakana ate nga n'ekirala piano nga ginjigiriza aba yakava bwati ku kyaki yakavaawa biki nangamba benja kiri kitya kyetugenda okukola leero twakomyewa luli era nga nze ndi mugezi nga nina akatabo kange nga nina wenoti nga nemanya nti waba kukuba f kuba eno nengatako kino equals to this era nga babazze ng'oluusi yali anywamu ku mwenge nga oluusi ajja zivuddekooko nga munyiivu nakugamba naye gwe gwenjigiriza nga tukwata biki nakubamu ku mmeeza n'owulya nga naawe otiddemu naye nze we namuulizanga wamanyi nga bwenzija akatabo kali nekatunulamu aba atudde nga nvuddeko atudde wali nga ndaba ngikwata agamba omwana atandise okukwata biki nagenda okukola nsomya byonna ebibaddewo ninda kuyigiriza piano nga twali tugere naye time weggwawo ngo ndaba otandise opikingamu ninda kuleka okole ki otambule bibyo kubanga nsagala bazadde bo banfune ng'omuntu akulemesa okukola ki okusoma kitegeera kuba nali katolo ng'ensomero ndikyayi tamu namba nga sirinnyayo kiri kyempadde obudde kuba bino ebintu byali byetaagamu era kubalansinga okukiweera ddala kali nganza omutima ogwange guli eno eri kati ate nga guddugadde sina kyenjagalayo kati eri wakubangayo piano yokka wakubangayo n'ebivuga ebirala waliyo piano yokka kuba oli omwami yali mukubi wa piano yokka bino gita teri teri kubanga piano yali asula nayo era ng'akubira ku crusade ez'enjawulo biki webityo n'amakyaki kati time netuuka nankwasa kakyaki akamu awo nagamba omanyi nandikomerera nagamba bana bagamba benja mububuka mwesigwa kyendowooza kitwandikoze mwandi muyambe nga olwagamba pasita omu namugamba omuvubuka yeetaaga kuyambibwa ate nga naye bwayamba kuba balinawo omuvubuka yali akuba piano naye nga ate byakuba ate nga nange ndaawe nga kati ndi wakabinzi kuba otegeera neŋŋamba pasita nemugamba amazima obuzibu enina bazadde bange nabadisappointinga mu byokubanga ki mu byokusoma nimbalaga nti kyebali bankolera nalinga muntu yali tasiima kitegeera ne batuuka nga tebakyampa fiizi kitegeera nemunyonyola mukadde nenyonyola pasito nemugamba mukadde nyamba bwosa okunyamba kati olwo nga kiri nkifunye kati njagala kuddayo mu biri binali nkola ebyessomero nsome ngaateko oli pasita nagamba oba onoosobolanga okubala nkyawa ne bible study then ne ku Saturday ojje practice ku Sunday okuba main service kitegeera nebibalabalamu nga ndaba ate kyandibadde kirungi naye ate oba ogambye nti abagundi lunch hour biki kitegeeza era sirina kusoma nti bwe mba ngenza osoma lunch hour abanjagala ku kyaki ate nga tekyandisobose kubeera mba nzizeemu era otema embiina kati eriyo essomero n'obiteera ddala saabita nenjogera nemugamba omanyi kyetugenda okukola nze kyogenda okunyamba
njagala onesige ompenga just Bible study of which mbamvudde kusomero then ompenga ne practice yok Saturday ne Sunday ne service nja kusobola nagamba ndeka kirowoozeemu nakkiriza kati olwo kiraso mu kusomero li kusomero wakomanga mu yakumeka wali eri we natandikira obiga nali mu senior 1 nga nakaveri bali nsize Kampala natuukira era mu ebyo nga ndaba kyekirina opikingirawo kati ngenda mu senior 2 ntuuka muzee wange picking interest nera alaba ndi mugezi mu kibiina addamu ayagala okukola ki okumpeerera kitegeera tamu nantwala mu ssomero biki naye ntandika nsoma nenkibeera mpaka senior 4 nengamba kati neera kankwate mukaawo nokijjako engalo kati awo ensiŋŋanira muganda wange Bomba kuba Bomba tuli ba ku kyalo kimu Bomba on the beat Bomba made my beat twakulira ku kyalo kimu twalundiranga wamu twazanyiranga wamu era n'ebibiina ye obi wange manyi twasomanga naye ngira tubikwasaganya kati time netuuka nga mutwalanga muganda wange nga ndi eno nefunayo ku opportunity nga waliyo gaye bamuyita Bire Davio nga ina studio wali wayita Strong Room wali Munyonyo nampita nangamba Benja yawulidde mwana oyina interest olina kyoyagala okuba bulungi piano nze oba osobola okunyamba nina producer naye tamanyi piano kyosobola okunyamba gwe kujjanga buzi n'otuula n'okuba fuse za gudi yakuteerenga buli kimu okubenga nze software sina kyemu then ya mastering si ku masteringa yakola arrangement nga olaba nti omuntu akugulyawo page nga bweriwo etyo nakuteerayo just nga nkalu temuli kirimu omuyimbi n'ayimba wali gwe n'okwata bukwasi enanyiga wano ala gwe n'okwata amapeesa n'okwata kodi zigenda n'oluyimba lwe kati bwe nakikolanga ekyo oligayi neyunga ko naye yali mugisu munnaffe yali akola ne traffic films oli timotimo wa traffic kati nga muganda we kati yali addayo Dubai nangamba naye Benja ndaba ekintu ekikubulako oli muntu mulungi just weetaaga kiri kimu weetaaga oberenga ofunamu ku ensonyi zaki za production yenga ye cause piano gimanyi tekijja kugasa nnyo kubeera nga abapiano nenga te software simumanyi nangamba tekijja kugasa kubanga nkuyita ku studio goberenga just kyokola okubira balikoza ate bali batwala sente nyingi gwe just bakweka emitwalo 3 gokiveemu ng'oli sente akoledde emitwalo 3 mitwalo 2 kyegera nambuusaamu awo enkirowoozamuuko kati nakirowoozamuuko nenfuna kyali wame bali bamuyita Roger nga aline kyali wame oli Bomba gwengambe nga ye yali yamufunira studio eyo Mbale nga yali akola nga yali mutamivu nga ye kyakola tutambuza mu studio alina tukira nti wa Renix ekyo alina otupakira ne tugenda naye mu studio ne tusulayo nga ffe tulaba bulabi ewasiri bakyagulanyi alinayo session n'atutwala ffe nga just kubeera okutamba kulaba era kyasinga otuyamba nti twapikingirawo ogundi eyama nti nga tulina basics ezimu ezitandika bwekyaggwa ekyo netutuuka nze netwa nengamba kati nina okola nakunoonya ebyaddala ekintu ekisobola okumpa kati olwo biyingiriramu ddala essomero literedde ddala essomero kati nsoose nensibamu awo nga ndi mu buna kwata nengamba kati kasooke kati ebigezo byo wabituula nabituula ate 5 ne 6 eyo tewatuukayo eyo naddamu buzi after nga ate maze okusucceedinga mu kinali njagala nga maze okwasaganya production musomi mwenze wali kwesomufa Ssaabasajja biki balaga baagala sente nyingi biki nsomeddeyo gundi emu bweti nefunze kyanyamba nali nkwata makwe kinali nkyagala nasasula just gundi yali emu bweti nembeerawo nga nze manyi amaaso gaye genesize nina kulaba buli kikolebwa nkiraba era nga nsevinga mutwe bulungi kati nindabanga ate bali eri engeri gye bali babikolanga bakutwalira ddala mbu what is logic what is what obanga awandiika okitegeera okola nnyo okuwandiika okusinga practicals kati nenkyawayo neŋŋamba naye zino bwe mbanga notes nziina kati neetaaga omuntu asobola okunjigiriza notes zino nzigyemu ki okitegeera nenyiiga nenvayo nengenda ewagayo bamuyita Dr. Pinani naye weeyo Mbale mugiso munnaffe nangamba omanyi kye tulina okukola Benja saawa zino logical mumanyi
era olina basics ebisinga naye lwakwata omanyi practically omanyi just nti mu bwandi kyegera oyo teyakuggyako ssente yali kyali wange era weerere nagamba kye tulina okukola njagala ntandika okukwatanga mu biki kati eri akankwata mu just week ng'emu bweti kati awo engwira ku musajja gwe bayita about skills nga olwo ngenze mutungo kuba mu mutungo waliyo gayi wange era alina ka studio kati nnyo ebyokusoma byo wabiviiramuwa 5 ne 6 wagimala n'obiviiramu ddala awo 5 ne 6 nali sinamutuula era nagamba ye namutuula nga amaze okusakisa waddeyo obuzi bino ng'obitegerere n'ogituula olwogituulirawa nagituulira Crane High Kitintale sinabayita Crane High Kitintale awo era omanyi Kitintale yesu bali bagita Crane High natuulira form 5 form 6 n'ogimalira kati we nabimala olwo weeyongerayo ku university oba sobanolako kati kusinziira omutima gwe nali nyina oli eno mundo nga kyensayagala kubeera nga abandaba bwe bagamba mwana abagundi tebasoma biki nga naawe ne ideas owe oba olina okubaako ne ku magezi ag'okusomera desi mangi nobeereko nagugaba malungi so neganyamba nnyo nti kyanyamba kati olwo sisinkana producer Albert Skills ajjangamba mwana mwawe ekibi kozi yali amanyiko nti nali muntu yali atambula mu makyaki nakuba piano biki n'atuuka n'alaba nga ninaweera ekiriwo nga mpita nagamba waliwo kagigi wano tugenda netukubamu gigi eri wano netugenda tukubamu nampa motivation eyenjawulo kuba he was a pro saawa eyo nga ye byakola abitegeerera ddala ng'alina omuzungu yamukolera studio ejjudde bweti nga yakabi kati nze nekibalawo neŋŋamba naye katonda wange bulijjo nkusaba obeeko kyontaasa kati ate oleesa omusajja ali mu kintu ddala ate nga ali down to earth buli kimu akirina nembibalabalamu nenga katono sijja mutta nekwata ku musajja wenti nga waddawo enzira okyegera nga mulemere nkole kinjere studio injira nkole ki njoze emotoka njoza nkole ki emotoka yali yakutambuza bino byuma baba bagenze mu crusading ebyo oba just yo studio yali nga olaba nti yabayimbi we yali yabayimbi kati biri eri ebyuma biki ebya gig biki olunga tanafa kwa nayo oyo omuzungu omufuna yamufunamu ebyo twali tutambula nga tukuba gig ne balaba nga is so good at guitar nga tene bitu byalakola byali byakabi ne piano yali agimanyi bulungi kyegera so ne bamanafuna omuzungu nga amwagala namuteeka mu sente nakola studio ne tubeera nawe mwesibako nemulemerako we namulemerako katonda nanyamba nazikiririzaamu bwe yanzikiririzaamu nagamba Benja kyengenda okusaba ndi muntu atambula era mukyala wange ono antwala ebweru okusoma biki ebya production mastering era kati asinga okumastering wano aba skills nana kyegera nga mutwala ebweru naye kyansaba kyali kimu nga nkutyanga Benja beera musajja wampisa beera musajja mulungi omwesigwa saagala obeeremu mukono muwanvu obeeremu kino ne tutuula nembaako endaga ndinakola naye nandekera studio sound bali bagita sound makers nanjindekera nagenda ebweru bwasooka olwandiseewo ne Jamal ku studio Jamal omuyimbi kati kuba yali muyimbi we nga yamusayininganga era ku studio tabaako netubeera bwetyo nga nkwasaganyeza ensonga z'okugira nga kati ndaba ndi mu kintu wakati byuma byonna weebiri wali buli olwo nga tanawakubirewo ku bayimbi abayimbi era bamanyi abayimbi ba lugezigezi abayimbi ng'omuyita n'okuba mu kigondi kyo nga gwolaba okyesiga bulungi nagamba dogo tojja kunkolera luyimba tonatuuka kunkolera nga akikugamba akitegeeza nagamba tonatuuka naye nga gwe muli okiwulira nti osobola nze muli olwedi nali nina confide kubanga yasi ye yalabanga size nagamba nebye nali nkuba byennyini saawa eyo nali nkuba taaki ya kyaki okyagira kuba byawukanamuko kati nga bw'okuba okubi gundi firuzo bwe bati bagamba ya gospel byali mukuba naye nga nze aba gospel sibe nali nfokasingako ng'ofokasinga nnyo eno ku gundi kati njawulo ki eri awo ku wa gospel n'ono oweno owa business owabayimbi saachula ekimwawula nti tabeeramu piano nyingi tabeeramu firu ziri enyingi empitirivu ziri eri kuba mirede kuba biki nnyo naye ate ono wa gospel
era olina okuba fiiro ezireeta omwoyo wangu kati ne kodi z'abayimbi bano abasachula zawukana nnyo ku ziri eza gospel za njawulo nti wali ennyimba ezimu zisobola oteeka mu ngoma za sachula nga lwa gospel ne lutatunda ne lugaana si nti mu bubi naye ng'olaba engoma teyeetaagamu bigambo ebyo kati omuntu mu kuyiga yandiyize sayidi kiyene y'abayimbi eri ey'aba gospel oba yanditandikidde eri mu bya gospel then najja eno era nga bw'ogambye ng'otandikira eri mu bya gospel kisingako nnyo koza ebintu bingi by'oyiganga ggwe naddala instruments biki vocals eri gye bisooka okola ki then nojja eno nga kyangu kati tuvaawo Abazikiriza akomyewo omwezi ogusoose nga guweddeko akomyewo kati awo muganda wange Bomba naye waviira embaali n'akola ki ya Kampala kuba luli yali ayingidde mu buyingizi kujja kunkyekingako kulaba ku bazayi bange n'akola ki n'addayo kati yali faasamiyo okuyingira Kampala kati ogwokubiri nali nina nange wemuzigidde kagigi kati nze kati nfuuse sitiboni bantegeddemu kati nentuuka nendabanga waliyo ka studio kalungi wewawo embaali yali akola era nga yali ali bulungi naye nga yayagala muko exposure wanino wa Kampala nembaako ne ka studio kinali nfaseemu awo nako kaali emutungo tegeera nemuyita nemugaa Bomba oli akawani akali Kampala no kayinza okulya wadde katono osotandikira waawo okyegiranga nkyali wa Habati netujja nejja nakkiriza nemusinikira transport ayingira ekibuga ntandika opambana ng'abeera wa muzeeyi wange biki for the first time yatwala like weeks zaalinga 3 ekirungi kinaye yali muntu eyali so sharp biyayiya mikwano agikoze biki nga bwakola hard work okyegera omwezi wagenda okugwako ng'alina sente esobola okupangisa ennyumba okyegera kasudio kali nakwera we yakayingira kaali katono but waka gwe yateekawo yali w'amaanyi era sijja kulimba nze nali musinga piano nnyo emirundi n'emirundi era naye nyini ng'angamba Benja mukwatamu okuwana okyegera era ng'amukwata muno gwa Blood piano kiri bwe kiti ng'amukwatiramu ddala time neetuuka nga akutte bulungi nakola emikwano naafuna galiyo gabamuyita Mira Baby biki awo era nabo twasomanga nabaawo ku Plain High nga bamukiririzaamu ne batandika omugattako bakyali abalala biki nekigatta netandika okutambula nayiga bulungi natandika okuba nga akola bulungi kati mba ndi awe wa Abazikiriza lunaku lumu Eno Beats oyo gwe bayita baali bamuyita Eno Quality saayo nga producer wa Megadi yali akolera era awo Makine kwa Fund Records kiki kati ng'avudde awo n'agenda e Sudan okola ki okwasaganya ensonga ezimu tegera bwe yavaayo n'akomawo nansanga ne guy omu bamuyita Elijah ye mukulu we mukulu wa Eno Beats kati yali akomyewo naye ng'ava Saudi Arabia akomyewo newa Uganda kati era naye yali muntu wa kita ng'afata gigi wali bagabi bange babayita Jimmy baali balina church side yeeyowa batya Inansana kati yo church nga nene kati ne bampita okubanga ngendayo okola ki okuba nesanga oyo gayi nga wali muganda wa Eno Beats bwe twesanga gayi nanjagala nnyo first time of meeting biki nanjagala nanzikiririzaamu nnyo biki nga Blood biki njagala tugendeyo ku church yange nenanange church era muzeeyi wange biki ne tubeera awo wengwira ku wani lunaku lumu nga tuvamu overnight naye akuba esimu ayogera agamba mwana muganda wange akomyewo kuba Sudan biki kitegeera n'agamba kati kyetulina okukola njagala mukwanjulire obeere ng'okola ki okwatagana naye kubanga ye producer ate nga mulungi kitegeera nenkibalabalamu nga kituufu kyaŋŋamba neetaaga omuntu ansingako aicu nga ali so connected alina ebintu bingi byakola ki byakwasaganya kati gayi wenasanga Eno Beats oyo nanjagala nnyo naye nga jasaawe nyini nambuuza
oyina gundi national ID ng'ovudde ku bino ebyendaga mu ngenda bakujja oli buno bw'ID bwekyalo buli eri balo ya chairman kati ne mugamba onsangide badde nva mu overnight naye mbadde sinabakola ki nadde sigiinaawo nangamba ngenda kubigaata biki kyetaagisa ki kwasa inango nga yayagala tulinyire bwawe mugende tugende bwaye yali akavayo waati amaze ebyuma byaddaza okugula ng'ate addayo wa Sudan nansanga nangamba kati tukola wano tugenda alinyirawo tuddeyo kyokola alina kuwa transport erinnya ogende waka ofune engoye zolina okwasaga zolina okukozesa okome wano negundi olabe kyamaani buli kimu ofuneeyo gundi ki ID nembifataafatamu awo nengenda nfuna boda nengenda biki ntukawo mukadde munyonyolamu biki bansabidde awo bangamba kati kyolina okola just kola ki beera makyo omanye decisions nti bulijjo otekinga it matters nentuuka nembanga nfuna nenfata abakyamaani biki ne bankolera ID buli kimu kati nga wagundi lino girinya ssaawa nga 3 ez'ekiro basi genda Sudan nemba wali eri nenyimuka nengenda saala nawo waka namalo gya ssaawa emu nga biri biwedde bamaze okunsabira nenya nenkola ki nenkoma mu kibuga meeting abagayi baali mu hoteeri wawe yali alina sente alina sente ezaddala kozi yali already nga kubali yali staweri already ngaffe tetubimanyi nabimanyi nampita netuulaawo mu hoteeri nangulira buli kyokulya kyomanyi nze nalinga siinaamu sente bulungi ndi mu haso biki nandaga nti gye tulaga wali ensuubi y'amaanyi netuvaawo neninya ssaawa zaalinga 2:00 nagamba kati saawa zituuse kuba nali nebasemuko mu hoteeri ekinaye saawa zatuuka saawa 2 nagamba kati buladi wabula dakiika 6 kati tugende mu kibuga tugende wali mu paaka tubeere ku layini yaki tuwa ku layini nga mpanvu ekoma eri Abasudani beesonga okudde waayo mu biseera bya Christmas awo biki nga bogamba abantu badda mu byalo awo tuyimirira ku layini nga mpanvu tumaliza tumalawo dakiika nga 10 awo tufuna chance tuyingira tufuna entebe lwaffe tutuula biki eri mwatuukayo ssaawa mmeka Sudani eri twatuukayo ng'obudde bukedde era olugendo lwonna twalumala kukubo kati life kye yali eri Sudani gye wasiŋŋaanayo life yeeri nzibu kuya wano yadde nga nabo bantu but nze kyensobola okugamba nti biri ebyeri ekyo nasooka okufunamu obuzibu weather yaayo yali mbi nnyo ekyokubiri ukoze wale bakiringayo bakuba ebintu byaye bakolera bigunda yasoza biki ng'omwana ajingira nga tukola kati nenkolera maloli male bayita omusaayi nendumukubira netumaliza netutwale wa gayi bamuyita ku avi Dr. Fizo netulumastaringa nerukola ki nerufuluma kale lwafuluma nenfunamu abantu abaali bantaddeko ku maaso nebeyongeramu kwera nga bomanyi bintu tandika okubanga nkubakubamu awo kati tipusuzi naye najja nemukubirawo awo oluyimba baluyita gaaliyo kitegeera lwakubeera terwakola bulungi kubanga okusinziira abasajja be yali akola nabo baali banene kati nze nga byemukoledde yadde byali zikulevo yange natabanga birungi birina okunkolera naye nga wetwala eri bagamba kati tulusola oluyimba netutwala kujja live nga walingayo gayo bamuyita kuseimu n'alukwatamu n'alukuba bwe baalukuba ate nze saalabikiramu meshoni nezimyutingibwa era nakomaawo nesigala nekakopi kange era nga nesudize eno kukakasa ya boys nti nze yalutandika nakuba oluyimba neri batwa kuba maloboozi buli kimu nze na voice nga buli kimu nekuba engoma yatandika buli kimu nekola nekamansa kopi kange era okusinziira obuyinza obusobozi bwange bwe bwali nkawa abasajja nebagamba tekiggwa tulina onoonyayo abasajja abakimalala kati sofa buno obudde mu music industry wane waffe Uganda bayimbi nga bameka bokubiddeko banene abayimbi sijja kubala omu oba babiri naye nga bwe kiri nti waliwo kye bayita setback natuuka nenkolako ne studio yange ng'omuntu nebituuka nebinsumbwamuko nenkola ki empulinga off ekitegeera
kati mu kukomawo nakomyewo nga nange mbadde wamu gana bomba nga tukola project ezisinga zinakolera bomba zaali nyingi naye kisinziira ekintu agreement ebeera between you n'omuntu gw'oba oli mukolera era nze omugala okubeera nga teyampanga credits it's not something bad kubanga nkimanyi ekintu oba okikoze weba tekitokifunyamu that time just closing up n'ogamba I see it up sijja kukyogerako ekyo okireka naye ng'abayimbi baali bangi teri muyimbi yali tamanyi wabomba kubanga nabikolanga starting projects nenkola biki then we used to get a guitar guy na twistings biki guy najja na mixingamu biki era projects nikola ki ezifuluma naye nze ekyo sikola ki si kyejusa cause nze connection ginafuna eri it is much richer than maybe ekyandibadde wali kubanga mu lubiri temusobola abeeramu bakabakaba okyegeera nze we nakimanya ne ngamba ekyo kyekyo kativaako then n'otandika ekikyeno nentandika ekyeno ngamanya nti kati emakindi nze bakyali we bamanyidde era kati project zeninawo nina projects z'abasajja ezigenda ofuluma era muba muziwuli abashamike bani Grenade Official ninawo Kalifa ninawo ez'ababutida ninawo project za zawi ninawo eyakalo kasita ninawo ya Nina Rose kitegeera era zonna ziri mu kiyungu kyange nze nzivunaanyizibwa olungombo ki kuba bali balina engombe zaabwe gwe yiye eriki engombo ng'ogamba nti bomb on the beats nze ndi Benja side era bonna wano ajja wano kiggwa bulungi tukimalirawo bulungi kusomooza bwaki kwosiŋŋaanyeemu mu bitu bino ebya production bibya production nze obuzibu ensiŋŋaanyeemu nti mulimu pretense nyingi n'omuntu akusekera ebiseera ebisinga aba takitegeeza nti ajja kubeera wawo nakuwaga agambe kiggwa ate adde eri ebbali nga kigenda kuluma okuddamu olira information evudde eri ng'ate abadde akusudya wano ate eri ng'ali mu kugamba mwana talina singa gundi abadde akola bwati singa gundi abadde akola singa akuze nga gundi ate n'atamanya nti gwe olina okulwana n'ekyo ekyo ky'olina naawe kituuke kibeere nga kyogerwako nga biri ebyabale kuba ne bali tebaatandikirawo kukubirawo batandikira mu kumwasoli n'ekirala basajja banyoola mu ndongo banyoolera ddala okunyoola kutya industry elimu science oba nkiyite nti kulinga kuloga era nga bw'okireese nti kuloga kiraka engeri gye tuba tukiteekamu naye abasajja balogamu kirinnya erimu production eno nayo gyekiro bakisinga kubeera eri mu bayimbi nze ndowooza nze nsinga kumanya side yaffe kubanga nze siri muyimbi ebyabayimbi bo bayinza nayo gyebiri eno ate bingi kubanga oli ajja kujja gy'oli amanyi nti Benja mukama yandimu omukisa mu bbanga weeriti kitegeera yina kibaako engeri gyakikola bwakiraba bwatyo oba engeri gyakikyusa gokanya kubaga goma gokubaga goma tegayita naye nga waliyo someone behind kitegeera naye kati nze ng'omuntu asaba Katonda mba manyi teri kisobola yimirira mu maaso gaye kubanga from day one nakitandika ne Katonda paka bwendi kati olwo oba olina kukola biki okubeewala abo nze kyendowooza Katonda abikola naye nawe era tolina kubafala bw'omanya omuntu ntono omuntu yandiba nsolima nawe ng'omuyiizi sikuyira omwejjako bwejja distance tekawo distance tomugoba tekawo distance omanyi nti Katonda omuntu tulina we tukoma naye bweba tubadde tulina kye tukyalinga bwe tuti tekawo ka space omanyi nti kyali wawe tubadde tukozesa studio yemu tukola biki tukyalinga ideas biki kubanga at the end of the day tekijja kugwa bulungi kubanga omuntu aba alina kyatakwagaliza ne bw'okola otya guli mutima gwe yaba aguvunaanyizibwako so gw'olina kufa ku gugwo kati saawa eyo omanya nti kati nze nganze ku kyenjagala okukola kankole bwenti na bwenti kati birungi ki byofunyeemu nze ng'omuntu saawa eno ndaba gye ndaga nti lweri nali nsudiibwa nkola ki naye kati it is me nemanyi nti nze Benja oba myaka 10 oba myaka 5 naye I will be what I want otegeera nafuna eri confidence nti kati omuntu akyajja nankanga nangamba Benja leero kira nti abuze nkyabuze biki nenzigwamu amaanyi
mayinte endongo yo ebeerawo eva osigala okuba tegeeza nti okubemu leero ogwemu amaanyi lwakwenca tokubye kati okube engoma zo ne zibeerawo engoma zibaawo kubanga eyo mulimu abayimbi ozimba nzimbe ne zibeerawo waliwo oli ajja naga nti olinayo ekigoma kyonna kinteereyo mpalabuke kali nga bali abayimbi betumanyi nti betwekirwa nti bali baba bakubako ebiseera ebisinga tayagala ate obeera waze okukola ate gwotandike omusiketi agenda kukwata ensobi nyingi olina kubanga olinawo kyolinawo wekimusugattako piike nga vibe naga mwana ngenda voisinga ekyo naye terezaamu wano terezaamu wano terezaamu wali kisobola okubeeraawo. Oluyimba kikutwalira bbanga kyokulukola? Oluyimba kisinziira vibe y'omuyimbi. Vibe y'omuyimbi ematalima kubanga ekisoboka mulimu omuyimbi nga naye byakuyimbira mu matugo nga ne bw'onyoola otya n'onyoola eddoboozi nga litoloka butolosi. Kati otandika nakuba wano then naava wano n'agenda wali eri ku gundi? Yes, tutandikira wano kuba engoma from trash sketch then efuke tuba tusaba otulagemukko ngeri yekigendamu ekitambulamu kale ekyo kyo kyangu nnyo kubanga nsobola okubanga peji ebankalula nga bwekiraba bwekiringa bwekiti selectinga buli kimu kibawo ekiti kati wekibanga omuyimbi agenda kuyimbira ku tempo eya waggulu era kisinziira wano ekitempo kusetingamu mu kiki basics nti kati kiki osobola okuteeka okusinziira ku tempo era gyobaosetinga wano nti kati ngenda kulikodinga mubamuseti kati ogwo omuyimbi guwedde ekitegeezaawo then oba ogwongeramu nti etandika one by one kiba kisoose n'oyongeramu sineya n'oyongeramu kiino era nga bwe bito nti ogenda ozimba nzimbe Prophet Bible n'erinnya then yo omuyimbi najja n'agattako n'avoice. In fact gwaba feeling nti engoma kati eri rich so okubanga kati so ogendebwa omuyimbi asogera n'avoice. Nze kati nekirala kambuuzeemu producer okuba producer one olina okubanga ogumanyiko okuyimba oba n'oba tomanyi? Olina kubanga omanyiko kale ati singa olinako kaide isi kubeera just kumanyako olina kubanga omumanyi kubanga bwogenda ogolola mulimu balinga ng'ajja tamanyi nga sitaajja kujja oba omuyimbi atamanyi nga first time ye kuyingira music yegombye bwegombi kuyimba najja nga tamanyi wadde na nooti wadde neegi gwalina okumuyiyiza n'omugamba stretching about eddoboozi likole booti according kibanga kisobovaayo then wasobola okujja omuyimbi nga wakabi bw'alabanga gwe tomanyi kumudirectinga of course talina gundi credit yajja kuwa kubanga wadde abamanyi naye asoberayo okubira nga akirimuzeeyi kano kokozesi kalungi lusala olaba otya bwetukakola bwe bati kuba nawe oba osobola kiwulira kuba nabo osi be bantu ababeera perfect always olaba osobola okujja nga alina ebimusumbwa ku mutwe alinamu stress ye n'agamba nafiyu gye njagala okuyimba najja naye nga kyazze okukola ki okuyimba nga talina gundi zaakyo nozizaze entuufu naye jasi alina omulamu wa message gyayagala okugusa. Kati n'ekirala nga tumaliriza first time yo muyimbi kigwe wasooka okukubirako ova kwe bali bamala wasooka n'okubirako buno obudde abaliko n'ayingira mu studio tewafunamu kutyamuko nenoga akuyidde gundi azze aya tugenda kukola project bweti ne bweti tewatyamu? Nze omuyimbi yasooka okumpa omukisa yanzikiririzaamu yali Jamal cause Jamal twaberanga naye akusanga ebyo kalyendi lwakuba nti yali andabanga mukama wanzikiririzaamu nga ndekera ne studio nagamba buladi tugenda kikola kati omuntu ngewewa nti mubeera naye tekisobola kubansobola kutyangona avudde nti abadde awo gundi najja kitegeera tekisobola abeerawo ekyo kati awo kyanyanguyira nze ng'omuntu nti nafuna confidence awo mangu ngenze mu bigoma mbikubyeko era mwana ekyokubya kirungi tekananga kirungi kati kyusaamu bwoti kuba mukagitabwe kati netugata obwongo ekitambula bulungi nsewo naye nga ebyokutyambu ki nabityangamu nga nfunye abantu ab'ebweru batandise okujja biki awo nenfunamu fiya bagamba habati entebe eno gyatulamu ekompyuta emu naye omuyaye byakola ate kati aba tebituuka na mutindo ebyuma bye bikyuseemu oba kyekitaliyo kanezigwamuko kumanyi naye
mala n'empiiki nga nemwera nti bu maama bo tebwakutawanyanga mu ebiseera ebyo? Nze saali muntu wa bumaama kubanga nze ennaku yange gyemanyi nti gye nali nyina from day one namanya nti abakyala baagala sente. Bw'oba tokoze toba togenda bbawa, tolina kyogera mu matiza leero nenkyakomereyo mu matiza esemu nebuli mu matiza esemu era wajja kubeerawo ensonga za sente. nga tumaliriza bubaka kiboolekera baproducer ali eyajja obuzi agala okujja eno? Nze nganze kyensobola okugamba tijasobola ina kwekkirizangamu gwe nga gwe kitandika nawe kenyini kozi otakkiriza mu ngoma z'okuba teri kintu kisobola kukola ki kukutambulira kuba nawe abayimbi beetaaga kusooka balaga confidence gy'olina ate si just mugwe wabula ne research gw'oba okola oyagala ennyo kyokola okiwa obudde kyekyo kyokka bisiigadde byonna byo bisobola okutambula. Ate bubaka kibolekera omuyimbi yenna yena gyali ng'atandika okuyimba teyeetuulako ajja ayingira eno okuba endongo ye erimu sente endongo erimu sente jasi nti mulimu abanafuya nagamba biki naye sente mweziri jasi kola ddoboozi lyo yiga okwewandiikira yiga okubeera nga okkiririza mu kyoli bamanija bajja kulabika. Kati nnyo omuyimbi nga atandika butandisi music yanitandise na audio wa sente nga mmeka ogamba nti oluyimba lutegeeka tebajja ddu mugole ani kati ekisinziira era producer yagenze kubanga ajagenda wali nga wali bakolera emitwalo 5 oba emitwalo 3 oba emitwalo 10 naye nga kisinziira era producer abali mu kifo kigira abali mukola kubanga studio si yegundi studio ebeera producer tekibeera kizimbe nti kizimbe bakikola bulungi nti kinene so kubanga towanyirira naye nga ofulumya engoma awewa kisinziira ku bwongo bwa producer kubanga at the end of the day producer gwe bagenda onoonya ne baba avudde mu kifo ekyagenze walala bagenda kunoonya oyo producer nti agikubye avudde wano ali katiibwa ewalala bajjamu nooma baka kibolekera abafaani bo. Nze bakirayansi bange mpozi ze mbeebaza okunzikiririzaamu abakoze nange ebbanga beebaza okubanga basobodde okumbeererawo ne babanga ensobi zange tebazikuliriza nnyo wabula nga banzizaamu amaanyi kyolaba tukuze nabo okubeera nga tulina we tulaga kyekyo nze mbeebaza weebaza bannange ebirungi bigwa byokya producer Benja tujja kwongera omubaleetera ayongera tuwulire mu bintu bya music ebirala byonna byakola woba toli wano bintu ebirala byotera okukolakola. Nze ng'omuntu ninamu bigundi byange era byenkwasaganya omanyi endongo erimu kye bayita privacy ebintu by'oboolina kwekipinga ati kubanga bw'oyogera gamba mukamera boogera kati engombo twagina fuiza nti twayiza okubeera self privacy nti nze nsobola okubeera nga bwendi nti nga byenina mbirina byensobola okukola mbirinayo naye nga bigenda kuba byange nganze ekyegira kyobulaba teri amanyi nti Benja oba alina omwana Benja oba alina omukazi Benja oba ali bwati tizimu mu budde bwo obw'eddembe otera kukasibwakowo. Nze ntambula plot 8 eyo Kololo mbeerayo ebiseera ebisinga waliwo clients bange bengera ne meeting asajjaawo ewanyakaana then naawe mpozi kotospa ocyangamu kapiira kanema owagira buwagizi nfuuka faani w'abasajja bange nendawa nekubamu ngalo nekubamu kalulu. Owagira ka tiimu nze n'omusajja wa Manchester Manchester kuwangalira mwatutte ebikopo tubitwala ebikopo byo bitwalira ddala tubitwala sio olina akatale ka mukama wange pozi just kinze kyensobola ogamba nti bajje batuwagire cause studio time we are open tulina live band tulina video production tulina audio production ate tukola n'abasajja abakabi board so tubasaba byonna gye muli mujje ku studio time emakinde mutuwagire tukole endongo kubanga mwabatufuula kye tuli. Bannaye sigenda kusukkawo wano amanya n'eddoboozi akoseeki president w'e Masaka City
jjangu ku studio time buli kimu wekiringa omukulu bwagambye byonna tobimalayo audio nenenenena wali